katoke musenta ekikirizibwa naye Kaweesa yawangudde. Kaweesa agenze mpaka eri mukona mpaka katooke. Abadde chairman wa LC1 omwami engineer Stephen Kaweesa eyali yagala okugenda mu parliament azeeko. Abantu bamuwadde bangi nnyo akalulu era okwogerera yesanyu eryo lye muwulira bamusitudde mu bbanga nga bamwebaza okusobola okuwangula. Akalulu nze nabagamba ne beesiba ku mukazi ku bakazi. Omuntu okwagala abakazi buba busobozi bwe. Kaweesi yatujja wala. Kaweesi fe abalina amayumba e Kampala. Kaweesi bw'atutwala nga bwe bagamba. Era abantu abasinga bazze ku lasiti kyova olabanga bagudde. Era kintu bati bakisuubira omulongo kato ku lufula maani kaleerwe. Nze nina ensonga yange lwaki mulonze. Kaweesa mbadde mwagaliza ekisanja kino. Kaweesa atebyenye ne Katooke. Ensonga y'abasaala si kikulu. Tayagalangako mwana wa ssomero, tayagalangako muko omusajja, ayagala balemereddwa. Kaweesa yitafa w'ekyalo kino. Kaweesa Stephen yayingirira w'abakyala. Nze Kayondo Salimu Ahmed aka Buffalo Soldier. Ndi munnauganda, ndi munnankyukakyuka, ndi mulwanirizi wa ddembe. Mbadde agent wa Kakembo Sinani owa National Unity Platform kubanga gye pate yange. Wakati mu kalulu akalulu tekabadde kamazima na bwenkanya. Obutaba kamazima na bwenkanya process yonna ebadde nfu. Batugamba bagenda kukozesa register. Batuuse obudde bwe batuwa butono. Register bagisomye abantu be batadde munda mu kaguwanga batono ng'abantu abamu babasoma tebakola ki abamu nga tebayingidde kaguwa. Oli naleta national ID ne bamugamba tetunaba kusoma nga te bamusomyawo. Ne batamukola ki ne batamuverifyinga. Abantu abadde mu kaguwa babadde abatono masiko n'atowa woda nga yo simanyi oba akola ngani kubanze mumanyi nga piso. Naye yegase na electoral commission n'atowa woda abantu bonna ne bayingira mu kaki gye tulondera. Ne basomba abayaaye ne babateeka munda. Nzo candidate wange Kakembo Sinani bamubazeeko kitundu. Emabega yonna tebabazeeyo. Era masiko nga muntu omu yatowa woda n'agamba mukomaawo. Wakomye n'afuna obululu meka? N'afuna obululu 2. Bazeeko basoose Kaweesa Stephen afunye obululu 425. Kuba abantu bonna buli omu alina records 425. Ne bamumaliza ne badda ku Kakembo Sinani ne bamukoma wakati. Basoose afunye obululu 2. Seeka Usama gwe baabaze ng'alina obululu 457 baganya omulangirira ne balangirira Kaweesa mbu awangudde n'obululu 450.